Akwatiddwa ye Fred Mugambo omutuuze w'e Kawanda mu district y'e Wakisonga kiddiridde abatuuze okumwekengera olw'embeera ze ne batemya kuba obuyinza mu kitundu ekyo. Waliwo enkumbi, waliwo taxi zange nga bazibbaawo ndinaiba waawala. Poliisi ng'eri wamu ne LC baazize ennyumba ng'esangiddwa n'ebintu ebikozesebwa amasannyalaze omuli ziwuufa, extension cables, paasi n'ebiranga kigambibwa nti abadde abitundira ku mabbali g'ekkubo. Abatuuze bagamba nti obubbi bukudde ejjembe mu kitundu kino ne bavumirwa ekikola kya Mugambwa n'okusaba poliisi okubongera obukuumi. Ow'essepiki, ow'ekikopo, ow'essowaani buli kasasiro yenna ow'omu nnyumba kati omuntu omu osobola otya okusula mu nju nga mulimu wirubalo 20 oba wazijja wanga ddala kuba toli mumenyi w'amateeka. Omuvubuka ono mbadde mumanyi? Omuvubuka oyo aludde muno yaliko omukozi naye n'abivaako n'awummula. Amadaala aga Kawanda Research gonna agabadde gabbibwa nga mwegali. Wirubalo zonna ezibadde zibbibwa e Kawanda nga weeziri. Abatuuze bonna babadde bamuliraanye basanzeemu ebintu byabwe. Yo poliisi egaanye okubaako ne kyeyogera ku nsonga eno. Mu ngeri y'emu abatuuze ku kyalo Luwuga mu ggombolola y'e Mateete mu Ssembabule beeyiye maka ga Moses Digiro bw'akubye enduulu oluvannyuma lw'okuggulawo n'asanga nga bamuteeredde omusota mu luwombo n'omulala nga baguteese mu mulyango. Moses n'abaana be babiri balemedde mu nnyumba nga batya nti omuntu yatadde ebyawongo yandiba ng'abadde n'ekigendererwa. Abalogo bangi amasabo matono. Bwatuusiza okuddayo najja naggula wano ate okugula wano akyasanzeewo ebyo kwe kuyita saibu yangu otuyambi jangu olabe emisota giri ku mulyango gwange. Saibu oluze alaba emisota alaba eddagala yendu bonna abantu saibu yabayise ne bajja wano. Omusajja kasezi mulekajje weeru kajja kubijja. Waddewo katemba mama Moses nga yateereddwa eby'omuwongo abatuuze bwe baleese omusawo n'amugoba ng'agamba nti omu ku balogo omwana we era poliisi yemuggyewo ng'ayagala kwambalira omusawo ono. Kizuulanga omusawo ono enyini yaleese ebintu bino kubanga bulijjo yamukolera abaddala batakyagala ssente amuddamu kuba mulundi gwakumeka gwakubiri yabireese tubonabona olw'eddogo olw'abantu atalina Katonda mu mutima gyabwe. Mukama abaddemu bayingiremu Katonda. Wabalokoka balokoke amasawo bagooke ne tuli bakoowe. Abantu b'Erunga mwetereze mu maka muno ebintu byakubiri tuli babijjawo. Obuzibu obusinga kyalo kino kirimu empalana nnyingi. Abatuuze kye bagamba nti omusawo ayogera erinnya ly'omuntu ayabitaddewo kiba kya butemu nnyo kuba abatuuze bajagenda bamuteekeko obumbaganya essaawa eno. Ebyengeri okufuna omusawo gwokola ki owesiga. Poliisi ng'ekulembeddwamu osi w'emiteete mu biro olutuuse ne bakuba ebifaananyi era osi n'agamba nti bino tebibakwatako kuba si bbomu. Wabula nnyini maka gano alabita abisobole n'aggalawo ennyumba n'ayita mu kituli n'abaana be n'adduka. Haruna Mugerwa ne Robert Musanji be bakusakidde eggulire lino Bukedde TV.